Era ng'olina ekkanisa wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali bwa kusasulira eri abasumba bonna. N'olwekyo omusumba yenna ng'okubiddwa essimu ekuyita obanga baakukutuukirirawo mu ofiisi yo, kkiriza obuulire enjiri ku bwereere wano ku Soul Television mu program The Pastor's Hour. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda, erinnya lya Mukama litenderezebwe nnyo nnyini ddala. Twebaza Kristo nate era olw'olunaku lwa leero atuganyizza okubeerawo mu Pastor's Hour. Essaawa yaffe eno ebeerawo nga y'ababuulizi banjiri. Tugulumiza Katonda olw'erinnya lye. Amannya nze Apostle Joseph Samulya okuva mu Yimusibwa Ministries International, Nansana Ganda gye tusangibwa. Twebaza Kristo kubanga gy'atutadde okuweereza mu bwakabaka bwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda ku lwa Salt Media yonna ne House of Prayer olw'okututeerawo omukisa guno ng'ababuulizi b'enjiri ku bwereere ne tubanga tusobola okubaako ebigambo bye twogerako n'abantu bonna abali ku Salt Media. Tugulumiza Mukama ku lw'ekyo. Twebaliza ddala Katonda ku lwa opportunity ennene bweti, era tukkiriza nga Kristo wakutwongerayongerako olw'ekisa kye ekingi. Mukama yeebazibwe nnyo, erinnya lya Mukama litenderezebwe. Olunaku lwa leero tutandise era katugulewo n'ekigambo eky'essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga tetunaba kugenda wala. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, twagala okwebaza olw'ekisa kyo n'olw'amaanyi go agatuwadde obuvumu okubeera nateera ku mpewo nga twogera n'abantu bo, abantu abakkiririza mu linnya lyo. Katonda affe, njagala okusabira buli muntu yenna agenda okubeera ku programu eno, muvubuka, mwana muto, muntu mukulu, buli muntu mu kiti kye, kwegayirira ekigambo kye tugenda okugabanako mu ddakiika zino. Nsaba abalwadde bawone, balina amabanja gasasulwe, amaanyi go gawambe buli muntu wanaabaali, ekitiibwa n'ettendo, amaanyi n'obugagga binaasigala bibyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina era amiina. Weewaawo. Okay, tutandikiddewo. Ngenda kusaba as usual nkwatiraako peeni yo ng'ewandiika n'ekitabo kyo mw'owandiika notisi zo. Tusooke tulabe eggulu kye liteeseteese ku lwaffe nga abaana ba Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo era litenderezebwe. Olunaku lwa leero nina ensonga gye njagala twogereko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala twogere okugatta ku magezi gaffe n'aga Katonda. Galiwo magezi kyagasinga okukola, ffenna tukimanyi nti ga Katonda, naye njagala tukyogereko nga tukigaziyizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Obulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda era ng'abantu abakkiririza mu Mukama waffe Yesu Kristo, era abakimanyidde ddala nti akomawo kutwala abakkiriza erinnya lye. Olunaku lwa leero njagala tugendeko mu kitabo kya Engero essuula ejja kubeera ya 3, olunyiriri tujja kutandika n'olunyiriri lwa 7. Engero essuula ya 3 olunyiriri lwa 7. Ngenda kusoma ennyiriri zino then tuzinnyonnyole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egambye bw'eti, tobanga na magezi mu maaso go gwe. Bakuganya okubeera n'amagezi mu maaso go gwe. Paati eddako ey'olunyiriri negamba bw'eti, tyanga Mukama ove mu bubi. Tobanga na magezi mu maaso go gwe. Paati y'olunyiriri eddako negamba, tyanga Mukama ove mu bubi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Bw'osoma olunyiriri luno, tuli mu kitabo kya Ngero essuula ya 3 olunyiriri lwa 7. Bayibuli egambye tobanga na magezi mu maaso go gwe. Paati eddako ey'olunyiriri negamba, tyanga Mukama ove mu bubi. Bayibuli etugambye obutaba na magezi mu maaso gaffeffe. Kino kitegeeza ki? Oyinza okulowooza nti kati Bayibuli eŋŋaanyi enza okubeera n'amagezi, eyagala mbeere naki? Eyagala mbeere naki bw'eba eŋŋaanyi okubeera n'amagezi? Meaning y'olunyiriri ekutegeeza kino kye njagala tuteekeko essira, nti mu bintu byonna by'okola mu bulamu bwo, ku mulimu gwo, mu buweereza, byonna by'okola mu bulamu kasita bibanga biri developmental, sooka ositule
amagezi go ogajjewo ng'omwana wa Katonda. Jawo newankubadde wasoma tetuganye kusomako, ne bwoba nga tewasoma tetuganye butasoma abo, tukikiriza nti kyoli naye si kyofaanana. Mukama yeebazibwe nnyo. Okutegeera kuba amagezi go mu bintu byonna bye tukola, kye tuba tusooka okukola tugajjewo tugateeke ku mabbali, then tuapulayingewo ki kangateko olunyiriri olw'omunaana. Bwe namala ogatako olunyiriri olw'omunaana, then tulyoke tutandike okunnyonnyola ennyiriri zino obulungi. Ekyo kinaabanga obulamu eri ekkundi lyo. Kiki ekigenda okubeera obulamu eri ekkundi lyo? Ng'oggyewo okutegeera kuba amagezi go ng'ogajjewo mu bintu by'okola, kifuukamu obulamu. Nziramu olw'omunaana. Ekyo kyekinaabanga obulamu eri ekkundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Mukama yeebazibwe nnyo. Obulamu buno mwe tutambulira, obulamu mwotambulira, mwentambulira, gy'obeera ne gye mbeera. Bw'oba onaawangula sooka oggyewo amagezi go. Abamu bakiyita kweyiya, abalala bakiyita pulaani B. Tetunaba kugaana kweyiya, tetunaba kugaana pulaani B yo. Naye bw'oba onaawangula mu nsi kati, bw'oba onaawangula ku mulimu gy'okolera, bw'oba onaawangula mu buweereza gy'oweerereza, wonna w'obeera sooka oggyewo amagezi go. Bw'onaaba oggyewo amagezi go, kubanga remember nti Katonda tayagala kutuuza magezi ge ku gago. Katonda tayagala kutuuza magezi ge ku gago, kubanga okutegeera ku gwe ng'omuntu oba amagezi go busobola okufuuka obusirusiru eri Katonda. Kwegamba amagezi go tosobola kugakompeyalinga naga Katonda. Kati Katonda tayagala magezi ge gatuule ku gago, naye ayagala amagezi ge gwe oleete ogenda okugamba nti kati kino ngenda kukikola nga Katonda yasooseeyo wansi. Mukama yeebazibwe nnyo, erinnya lya Kristo yeebazibwe nnyo. Ekigambo ekyo ngenda kuddamu nkinnyonnyole, nkiwulira nga tekinnaba kutuuka. Ekyokubanga amagezi go Katonda tayagala kugatuulako. Amagezi go gakugamba ki? Amagezi go gagamba bwe gati nti okimanyi nti osobola okuva mu muzigo emyaka 5 okuva kati. Ago magezi go. Kubanga ati naawe era okyogerayo tomanyi we kyawandiikibwa, nti kyawandiikibwa wano nti omuntu bw'anaatuuka nga myaka bwe giti ajja kuva mu muzigo. Olaba amagezi go kye gagambye, weewe emyaka 5 ku magezi go. Ate ye Katonda amagezi ge wagategedde gaddi. Ddi olina okuva mu muzigo? Kati tukibala. Ojja genda okwekanga nga gwa amagezi go kye gakuwa mu bulamu buno. Ate si kyekiri ewa Katonda. Kati lwe lunyira olugamba nti olugambi lulo olw'omusanvu, tobanga na magezi mu maaso go ggwe. Kubanga bw'obeera n'amagezi go agago mu by'okola, agago nga siga Katonda, ojja kwekanga nga buli kyokola kijja kukalubirira nnyo okukiggusa. Naye bw'odipendinga ku magezi ga Katonda, kubanga Katonda buli lw'odipendinga ku magezi ge, ye amanyi w'ogenda okuseererera olabe ng'alemererwa. Awo wabeera nga waliwo olutindo lw'amagezi ga Katonda, oyitako otambula butambuzi ogenda okulaba ng'oguusa eri. Era wali obaddeko awo n'abantu ne bagamba, wano ntuuseewo naye siyinza kulimba, natuuseewo ntya. Kati ago ge bayita amagezi ga Katonda. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Ekyo kye bayita amagezi ga Katonda, nti amagezi ga Katonda gakuyisa w'obadde olowooza nti kiri kutwalira ebbanga okuyitawo. Era bw'otuuka emitala w'eri ebigambo by'okozesa bye bino, simanyi ngeri gye ntuuse wano naye ntuuseewo. Simanyi bwe mpangudde naye mpangudde. Simanyi kino bwe kibaddewo naye kibaddewo. Kitegeeza nti amagezi ago agakuyisizaawo okutuuka wali tegabadde gago. Kati Bayibuli kyegamba nti jjanga w'amagezi go mu maaso go ggwe. Tobanga na magezi. Kanziremu olunyiriri. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe. Tyanga Mukama ove mu bubi. Eyo no naye ensonga tugigendeko. Tosobola kuyimirira ku magezi go kulekayo bwenzi. Kanziremu ekirala oba katugateko ekirala. Tosobola kubeera kuyimirira mu magezi go kuva mu kibi. Amagezi ga Katonda ge gakuyamba okuva mu kibi. Gwe wenna abaddeyo ng'olina ekintu ky'oba tolinga nakyo ng'ogamba Mukama nkooyo okuvuma, nkooyo okuwemula. Kubanga nze manyi ffenna kwe tuli
nkooyo okuwemula, nkooyo okuvuma, nkooyo obubbi, nkooyo okukola kino, nkooyo obukumpanya, nkooyo obwenzi, nkooyo buli kimu, byonna obikooye. Kati yo Bayibuli ekugamba tobanga na magezi mu maaso gogwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Amagezi go gajja kugamba nti kakati essaawa eno okusinziira ku budde nga bwe bufaanana bwe buti, budde bwa nkuba, obudde buno akagereke buli obw'enkuba, abantu kati kangereze kwoyo ali eyo ng'obadde otera okunyakula obusimu, ojaga kati abantu bonna bannyogovu, bw'omugwikiriza wano akasimu okatwala. Ekigenda okuyamba okuva mu ekyo kankubuulire, si magezi go. Amagezi gaffe ge tulina ng'abaana b'abantu tegatuyamba kusucceedinga. Amagezi ga Katonda ge gatuyamba okusucceedinga. N'oba ng'ofuna tugeze emitwalo 4 omwezi, n'ozitereka n'olyako 2 n'otereka 3 akanaana, n'olyako 2 ng'olidde biki ebyo. Nzijukira mu mwaka gwa 2009 nga naakalokoka, ebiro we nasuuliranga ku kyaki ng'ekyemisana n'ekyeggulo ndya nusu 2, 200 shillings, 209 we nalokokera. Kati gwaliyo ku TV oyinza gati ezo sente ng'olya biki ebyo byolya byabangawo bye nalyanga ate nenzikuta. Ku magezi go ne bw'oba ofuna kinene osobola okulemererwa okusevinga ku magezi go, naye ate ku magezi ga Katonda ne bw'oba ofuna kitini munnaayo osevinga. Tuddayo ku statement yaffe eri, tyanga Mukama ove mu bubi. Amagezi go gajja kulaga nti okuleka omuzoogo kikyali kizibu, era bw'oba tonaba kulokoka osobola okwogera ebigambo bino nti nze ndokoke. Bw'okiyita kyangu okuva ku sigala, kukiyita kyangu gwe okusuula waawe sigala n'omusuula waawo. Munnaayo ku magezi go tekisoboka, kizibu. Naye bwe kituuka ku magezi ga Katonda n'okkiriza Katonda n'akufuukira amagezi, ogenda okulaba ng'ekyoyo ekyo kigenze kivaawo mpola, ogenda okwekanga nga tokyamunywa. Ewaffe ku kyaki twalinayo omwami yatuwa obujulizi, yali tabiŋŋamba nga yabituwa mu bujulizi, ffenna ne tubumanya. Yatugamba bw'ati nga tetunaba kujja waawe tukuŋŋaanira, n'aŋŋamba bw'ati nti Apooso, nze nalinga nnywa lita 3 ya walagi buli lunaku, nnywa lita 3 ng'etuulawa. N'agamba gwe tuyinza okuba tokimanyi kyaki kyetukolamu, naye nali nnywa lita 3 ya walagi nga ngikuba wali eri ne mubuuza wagivaako otya. N'aŋŋamba bw'ati nti olw'okuba bwe twajjanga okusaba nga ne bwe tuba tutamidde otukkiriza ne tutuula, nagenda okulaba nga buli lwenzirayo ku walagi ndabanga ekintu ekiri awo ekitankolera makulu. Ne lwe yasembayo okuddayo alina embeera y'olubuto lwe yakyankalana, ndowooza kankozesa ekigambo ekyakagerike tuli ku mpewo. Embeera y'olubuto lwe yakyankalana, kwolwo Katonda lwamugoba ku mwenge, amugoba ku walagi, amugoba ku malwa, amugoba ku sigala, kati mulokole. Ku magezi ge yalabanga nga tekisoboka, naye ku magezi ga Katonda yaamanya engeri bwakuyisa mu kintu. Bw'oyagala okwaŋŋanga ekintu kyonna ku magezi go, kino njagala kubuulira mazima, tojja kuwangula. Naye ekintu kyonna bw'okyaŋŋanga ku magezi ga Katonda owangula. Amagezi ga Katonda ge galiwa? Katonda akuwa omwoyo we n'atandika okukuluŋŋamya mu buli kintu engeri gy'olina okkihandolingamu, ge magezi ga Katonda. Katonda tojja kugenda otuule mu kiraasi akusomese, nedda ne ku buliri bw'atuuka naawe wondabira atuuka wali. In fact kankozesa statement eyo yentuufu, wali wooli wennyini awo ng'olaba programu eno pastors awa wali. Mu magezi go tojja kuhandolinga mwana oyo alaluse, tosobola. Mu magezi go tojja kuhandolinga musajja kuba mpi buli kiro. Mu magezi go tojja kuhandolinga mukazi oyo akuvuma, tosobola. Naye ate mu magezi ga Katonda munnayo ekisoboka, kubanga amagezi ga Katonda gajja ne gajjawo agaffe gonna. Katonda n'atandika okukwata ku buli kitundu kya muntu. Awabadde wafubutuka effujjo n'anyigawo, awabadde wafubutuka okuyomba n'anyigawo, awabadde wafubutuka buli kintu kyonna ekitali kituufu n'anyigawo. Gw'ogenda okulaba nga waliyo obuntu obutakyajja. Bw'odipendinga ku magezi ga Katonda owangula. Bw'odipendinga ku magezi go kisobola okufaanagana ng'owangula, kati gye bujja ate ne kifa.
amagezi ga Katonda kubanga jjukira Katonda buli lwabeera omugezi in fact Katonda nga bwali omugezi alaba gye tutalaba saata amagezi gaffe amagezi go gasobola okulaba wonna w'oyagala okulaba naye onaatuukayo otya kati Katonda bwe tubeera n'amagezi ge nga tetudipendinze ku gaffe ye atambula olw'okuba nti ali wonna abeera wonna eno gye tutannaba kutuuka ye atuukayo kati bw'amala okutuukayo akomawo n'atuddiza message n'akuwa amagezi oba kye twandiise okubikkulirwa n'akugamba nti kaakati kino ekintu olaba nga bw'okiraba si bwe kifaanana kitya bwe kiti n'akugamba kati ekyo olw'okuba nti kifaanana bwe kiti kola kino gatta kino ojja kulaba ng'oggukidde wali ku magezi go ojja kwagala okulinnya ebbaasi okuva wano mpaka wa tukozese ewabaani kale teekawo ekyalo kyewammwe ojja kwagala okulinnya bbaasi mpaka wammwe ku magezi go okeere ku makya ssaawa 11 ogambe njagala bwe ziwerera 3 nga ndi ludda ki katugeze kale nga ndi mbalala kubanga at least bwokera ku 11 oba oli mbalala tugeza nga amagezi go bekagamba nti keera ku 11 nga amagezi ga Katonda gakugamba bwe gati nti ne bw'osimbula ewaka kwemu ku mukaaga ojja kutuuka nga n'okupapato papye amagezi ga Katonda ogalaba Katonda yo oluusi aba yalabye nti wano bw'onaakeerera ku 11 wandibaawo ekintu ekibeerawa mu kkubo kati ye ku magezi ge gwe n'olowooza banange nkeereyeera baba ngenda okusimbula kwemu nga yakimanyi nti zibwabadde olina okusimbulirako owone kiri kyenkugambye nti amagezi ga Katonda gatusookayo ne gatukomezawo information eno ne gakituteeka mu ffe ogenda okusituka okugamba nti kati kaŋŋende enkola ekintu ekifaanagana bwe kiti bw'oba odipendinze ku magezi ga Katonda yaba yakusooseeyo era nga buwanguzi ne kino osobola okukiteekaawo owandiika nti amagezi ga Katonda buwanguzi amagezi gaffe kulemererwa amagezi ga Katonda buwanguzi amagezi gaffe kulemererwa kati amagezi ga Katonda bwebanga buwanguzi kiki kye weetaaga okusingaawo obulamu bwo oyagala kuwangula Mukama yeebazibwe nnyo erinnya lya Kristo litugyewo amagezi go jawo amagezi go gateekebwali bwe pa otandika ogamba Katonda nti kati njagala amagezi go mu nsonga eno njagala amagezi go mu kino njagala amagezi go mu kino njagala amagezi go mu kino ojja genda okwekanga ng'amagezi ga Katonda gakuwadde solution Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo okaabye ebbanga ddene ekirwadde kikulumye amagezi go gakugamba nti ki nti omanyi lino eddwaliro teryakoze lino lerinaakola n'ogendayo ekirwadde ne kitawona ne liri n'ogendayo ne kitawona ne liri n'ogendayo ne kitawona kati amagezi ga Katonda gakugamba kino funayo time osabeko osiibe ekyo kijja kuvaawo amagezi ga Katonda ogalabye si kugamba nti amalwaliro mabi malungi nnyo era nange banzijanjaba singa nfunamu akasujjaawo lwakuba nti sikafuna ge mazima sikafuna kyekituufu naye amagezi ga Katonda solution gye galeeta esukka okutegeera kw'abaana b'abantu n'ekyo nakyo kikulu bw'oba olina bw'obadde okiwandiika nakyo kiteekewo amagezi ga Katonda gasukkuluma ku kutegeera kwaffe amagezi ga Katonda gasukkuluma ku ndowooza zaffe abantu we balowooleza nti ojja kukaabawo maziga bw'oba odipendinze ku magezi ga Katonda ogenda okulaba bakusuubirira okukaaba ng'ate kabusesi era ekivamu bayinza n'okuyita omusezi yina egundi ono tubadde tumusuubira okubanga ku buno obudde ali mu maziga akaaba kijja kitya okubanga ali abo wennyini we yali luli ng'ate musanyufu muzibu kitegeeza nti gwe wajjawo amagezi go mu bino ebyandikukaabiza n'olekawo amagezi ga Katonda Mukama yeebazibwe nnyo olutindo olututuusa ku bye twagala baluyita magezi ga Katonda si magezi gaffe olutindo olututuusa ku buwanguzi si magezi gaffe olutindo olututuusa bwonna bwe twagala obulamu obweyagaza tegabeera magezi gaffe olutindo olututuusa ku buwanguzi nkiddamu si magezi gaffe oyagala okutuuka ku buwanguzi amagezi go tegajja kukola olunaku lwaliro kyekindi ekyekinzideese wano okubuulira oyagala kutuuka ku buwanguzi amagezi go tegajja kukola Mukama yeebazibwe nnyo amagezi go tegagenda kukola kozesa amagezi ga Katonda Yesu Kristo yeebazibwe nnyo
mu buli nsonga yonna gy'owulira ng'ezitowa teekawo magezi ga Katonda agago tegajja kukola. Oyagala kuva mu bubi, amagezi ga Katonda ge gakola. Oyagala buwanguzi, magezi ga Katonda ge gakola. Waliyo omuze ogwakulemerako, okanya kimu kankuŋŋaane n'abalokole osanga guligenda. Kati amagezi ga Katonda gakukkiriza okukuŋŋaana n'abalokole, naye ate gakutegeeza nnyo nti twalako mayiro ezisukkaawo ng'okugeza siibako olw'ekyo ekintu ky'olabanga ekitayagala kuvaawo bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Siibako, saba, weeweeyo mu maaso ga Katonda. Okukuŋŋaana n'abalokole nga togendayo mayiro esukka ku ekyo si kye kigenda okujjamu ebyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Okukuŋŋaana n'abalokole kyokka. Nkuweeyo kinaasembayo. Embuzi bw'etambulira mu ndiga, embuzi ne bwebeeramu emu endiga nnyingi tekigifuula ate kuba ndiga, esigala mbuzi ng'ekisolo. Ekitegeeza ne bw'okuŋŋaanira mu nkuyanja y'abalokole nga bangi, nga basaba ng'obatunuulidde butunuulizi booti, oyinza n'obutawangula kubuulira mazima. Naye bw'otwalayo ko mayiro endala n'ogamba naye abalokole bano bakola ki okuwangula? Nti basaba, naawe ne weenyigira mu kusaba. Basiiba, naawe ne weenyigira mu kusiiba. Ojja kulaba nga enkyukakyuka ezze. So Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Olunaku lwa leero by'ebigambo bye mbadde nnina gy'oli. Gw'abaddeeyo ng'atulaba, oyagala okulokoka? Ddamu ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu, nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde era nkissaamu ekitiibwa. Weebale kwogera na bulamu bwange. Olunaku lwa leero nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa okuweebwa obutuukirivu bwo, era njatula n'akamwa kange ndokose. Era kendokose Mukama nkwegayirira, sangula ebyonoono byange byonna mu maaso go. Ebyonoono byonna bye mbadde nkola binzigyeko, ompe obutuukirivu bwo. Bw'olidde okunona ekkanisa eteriiko bbala newankubadde olufunyiro, nsangibwe nga ntuukiridde era nga ngenda mu ggulu. Nsaliddewo ddala siridda mabega, ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Nange kankusabire tumalirize. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, nkwebaza olw'omukazi n'omusajja oyo asazeewo okuwa obulamu bwe eri Kristo. Nsaba omunyweze, omuwa amaanyi okuwangula ekibi, amagezi ge mu buli kintu gabeerenga si ge gakola naye nga amagezi g'Omukama ge gakola. Bwetyo bwe tunaabeera abawanguzi ffenna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina era amiina. Mbasiibulidde wano, Mukama abanjagalire. Joseph Samulya yenze, Yimusibwa Ministries International, Nasere, Ganda, Nansana. Mukama abanjagalire. Bye bye era mubeere bulungi. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi b'enjiri bonna mu